tukwaniriza nnyo omulungi atuyinza essaawa zino amanyanze omugavesi Makula Shakira butere buli lwotulaba nga tunekanye wetuti tuba mu programu Zuula nga tuzze okubuulirako tukuzuulira biki bye ggwe byakulema okumanya biki by'olina okunyiga biki ebikusanyusa ate munnange n'ebyo binakuwaza tujja wano ne tubyogerako nga bakyala abakeefu okitegeera towakana akafo kano akalungi kolaba tutuddemu it's a bar and restaurant bakayita Tonic Chill Vibes bayina emmere eri bayina buli kimu ekyabo kyomanyi mu abawala bagweyengi class simanya njagala kino kati sweet gwe mulungi atuddeyo bw'obanga owulira oyagala akafo akakakanya ebirowoozo akafo akalimu abantu abali class akafo akalimu abaami abata akasente kasangibwa wano mu Kamwesi yingira Kamwesi ogira ddala eno gyesembera gyogenda okusanga ekifo kino buli kimu kiri on point just olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tukunyumizako ya abaana abawala abava muno nga bagamba nti bagenze Dubai bayinayo emirimu abawala bemulengera abatava ku nnyonyi si bonna mulimu abava muno nga bagenze kusuubula njagala munkwate bulungi tulinamu abantu muno betumanyi nga yagenda naye nga n'omulimu omutuufu gwe yagenda okukola tetugukola ki tetugumanyi awoza kimu akola mu supermarket kyokka bwe tulaba abafu abalala abakola mu supermarket baba ne uniform okitegedde oli musangako nga postinze nti ali mu uniform nedda wabula akanya kimu kugamba nti nkola mu supermarket n'omubuuza supermarket ki sawa bina wiigi ebeera on point enjala on point nga supermarket yawe ey'omuwarabu mukwano gyogenda osanga nga ebyo byonna abiko kati nno emboozi gyetugenda okubeera nga ne womubuuza supermarket ki tagimanyi olunaku olwaleero bannange njagala mutule wansi muwulirize njagala mutuwe obudde njagala mutule wansi mutuwe obudde tugenda kubasoosotera abazadde abali eyo abaana bamwe bava ewaka ne bagamba nti agenze kukola mulimu guno naye nga n'omulimu omutuufu gwagenze okukola togumanyi babagamba nti bagenze mu supermarket bakola mu hoteeri naye tomulabangako nga yepostinze nga ali mu uniform oba ng'ali ku mulimu okukubira essimu ng'ali ku mulimu n'ebintu byokka byakozesa nga biri expensive okusinziira ku mulimu gw'abawarabu gwe batukola ki ne ssente zaafuna omanyi ti nabo abaana bafuna salary ng'ali jjukiramu bo ssente zaabwe zibeera za bwangu awo akanya kimu ate abazadde b'ennaku zino kasita omuweereza akasente nga kawole tatawaana wadde n'okubuuza nti okolerawa kasita ogula enkoko kasita akasente akabuyambi olaba mwana mwaka gumu ebiri agenze Bulaaya si kyangu nnyo okukola ssente zaayo ne ziwera naye omwana agenda n'akola mwaka gumu ebiri golowooza ssente abeera azijjawa awo waza kimu nti akyuse n'emmotoka avuga eri ayinza n'okuba ng'asigalayo eyo n'atajja wano kutuusa mmotoka kozi bano abagendera ku visiti visa nti ngenda malayo mwezi gumu ebiri abo agenda n'akolayo kakozeewo n'akomawo eno e Uganda n'alyoka ajooga okitegeera banjulire weyanjule tutandike emboozi amannya gange bampita Zuura kampiseewo kampani kange nina Simba Safaris kola we can plan for your trip basically twagala nnyo abantu ababwe abawano tebalina ssente ate batawaanye ate batawaanya mpozi negita akago tuleeta ebintu osobola okuntuma kyonna kyontumye Dubai nenzira nekikuleetera ku ground osasula busasuzi kilo oba oyagala mbeere personal shopper wo nsobola okubeera tugende maaso simbula emboozi mwana wange tuve wano omusajja ali eyo yatudde ewaka oba omuntu yenna ali alina sisita we yali yagadde okumanya ddala kituufu kyeki mirimu kyegyo gye bagamba egirimu akasente egikolebwa e Dubai eyo emirimu bayithawo omulimu ogusinga okubeera mu ssente Dubai gwakwetunda teriyo bizinesi esinga eyo kwetunda mpozi nakola buyembe oba buwulirako obuyembe bwe bulibwa simanyi bwe bubaala sokoleke Dubai bakkiriza okukola ebbaala Abannayuganda bakola amabaala nga bakoledde bannayuganda bannaabwe oba n'abawarabu bannayuganda bannaabwe mpozi n'ababoggo ababoggo kyeki Shakira bannange ng'ate oli green ababoggo be Banigeria
kale nze mbatwalira wamu bonna Abanigeria Abanagana kiri nti ba Western mbatwalira Abafilipino ate Abafilipino balala ababogobe ba abantu abava mu West Africa mu Africa kati Abafilipino ate level ndala kubanga ffe abaddugavu tetunaba tutuuka ku level y'Abafilipino kati b'Abafilipino tebagenda mu obwo obugundi kunywayo balina obwabwe Abafilipino by the way be basinga bo babeera na bbaala nga ziri legal kati Abannayuganda balina abamu abasinga balina illegal kati Abafilipino akwata ekibaala kye nga wolabe eno tonic n'agikwata n'abeera nga yagitwala kyova olaba nti be bakyasinze mu live band karaoke mu mabaala g'ebbeeyi be bakola nga bawaita pozi n'aba Morocco ate bano abeemwolera ku bwezi live ezima era Abafilipino yes Abafilipino kati anti babeera banyeenya ki kubanga ndabanga batalina backwards tebalina kabina munnange abazungu banjawulo omukko ku baffe omuzungu ayagala nnyo omuntu atalina kabina obubina bwagalwa baddugavu mu bufunze beemalirawo era we baba nga babala international beauty batwala mu Filipino we bati abatalina bubina kati no wano ku ground omwana nga ava wano avaawo nga bakimugambye nti guno gwe mulimu omutuufu gwogenda kubanga tubuzibwa ennaku zino mbu bagenda ne batugamba mbu abatwala abaana abo nga babagamba nti mugenda kukola mu biyumba oba mugenda kukola mu restaurant oba mu kafe nga bwoga nti wali okola mu kafe oba mu kino na kino ne batuuka eri kumba omulimu gwagenza okukola gwabama nze kyekibadde mu mutwe gwange wallahi nedda abaana abo enamba esinga evaayo ng'ekimanyi baba recordinga ne kusambi n'oyimirira mu kamera ne bakurecordinga oleme kutta ssente zaabwe ne bakaza ne bakubuuza nti ogenda kukola mulimu ki ngenda kwetunda Dubai nina osasula mukama wange sente weziti okumalako obeerwa decision omumanzi ogikola okugitekinga akubuuza onoosobola osasula mukama wo sente ze n'omuddamu nti ye ne balyoka bakukolera ku visa passport bakolera passport visa for free woba tobirina woba olina passport then nga bakuwa visa ne air ticket ng'otuuka eri nga bakuwa newokusula n'okulya tuvudde wano tutuuse tuli Dubai era ng'osanga mukamawo in most cases babeera ne rooms oli apangisa lumu mbadde nga ndi kuno ku TikTok nga ndaba balina ebintu byapostinga naye nga sibitegeera bulungi nze waliwo gayiga babadde bapostinga n'ebintu byebayogera ng'olulimi olusirutegeera y'omu kwabo bamukwata n'omukwata so bamukwata nako bamutadde bamuta oba abe mwesigwa yo yatwala abaana oba y'omu ku obwo bukiliki obutwala abaana kale yabadde asinza house enene oba enamba enene ate nga be bali ba high hand obayita omanyi bali high end class enene kubanga bonna abaana be era banabatambulaba abatandika business bebuuza ku ye kirabika simanyi nnyo naye nga abadde n'abaana class abaana be balabika bulungi kubanga abateekamu akasasula akasente nga kawera okusasula simanyi kubanga like simanyi bibadde birunninga naye nga kyemanyi kiri kimu abaana abo tebabeera mu bbaala za layisi eyo era y'omwana g'osanga nga yambadde wiivu ya miliyoni nga 2 enjala on point engoye era n'ebifo babeera eri marina gye beekubisa era n'ebifaananyi olaba n'oyo omuwala gwe bagamba eyafa obadde omulaba mu vidiyo obutambula naye zisaabi wanyuma makulu kuba sibitegeera naye nga era omulaba tali mu mbeera omuwala gwe bagamba yava waggulu n'agwa kati yugaye abaana bwabatuuseeyo ogambye alina woteri no alina ennyumba yiye yabeera nga landlord si ye yekka mwe bali abakyala bakoze bizinesi wano gwe tomanyi nakumanyi naye just lwakuba nti ye engeri omwana oli gye yafa kamera zamutambulirako nnyo tekulaba nti no avuddeyo n'amanyika naye ng'abantu bapimpu bangi e Dubai nekyo ekigambo pimp nakakiwulira gwe mulungi okusosa okukiwulira mu matu gange bapimpu bangi e Dubai kale abeera nga middleman
abeera between the client ne customer. Client era ye customer. Sorry, between omuwala ayogereza n'agenda okukola omulimu. Yes. Kati yabeera pimp. Kino mu luzungu Abamerika basinga obikozesa. Kati obatuuka awo obatuuka like mu nyumba gy'ogamba abawa okusula era basula bulungi buli kimu kumusasula kitabeera akola ki akutaddemu. Kati wabanga akuwadde ezo ssente ng'obadde tobitegeera bulungi akutaddemu akakasente akuwaddeyo ne kubanga kyemmanyi babasindika eyo mabala ag'ebbeeyi okuyingirayo mpulira mbu olina kubeera ng'olina ekyokunywa eky'ebbeeyi. Akugulira table n'akugulira table akuwa ssente n'okugula table nembukinga table ne mutuula okwo ne mwetega. Omanyi bannange teriyo bantu basinga kwagala babamalaaya nga bazungu wangi. Era nze leka nkubuulire ba mukyala muzungu abasinga baali bamalaaya. Bamukyala muzungu abasinga essaawa zino abaafuuka bamukyala muzungu essaawa eno bebagamba ndi mukyala muzungu babajja mu bbaala nga beeteze nga beetunda. Kyogamba n'uno gwomanyi naye no mulimu osobola omusanga ku airport osobola omusanga ku naye abasinga omungi bamukyala muzungu babeera bamalaaya. Baali bamalaaya babajja mu bbaala. Omuzungu ategeera nnyo malaaya. Simanyi lwaki kiriwo ekiti. Twagala kumanya kati process ebeera etya omuntu okutuuka ogamba nti abaana bano abagenda eyo bagendayo forever oba asobola ogenda nakola omulimu gwe najja. Sooka otulambulire bulungi. Kati kisinziira mukama wa kubanja ssente mmeka. Kati oyinza oba kirimu tuwe waliwo kubanga ngenze eri ku ssente zange embeera n'enkuba ng'omulimu gumbuze nnoonyeza omulimu ne gumbula ne ŋŋamba ensi n'enkwatako ne ŋŋamba owaaye leka ngende ewa Abba akole ki annyamba ansuze awo ne nguyingira. Ennamba esinga obungi egenda e Dubai Abe bamumanyi? Abe bamumanyi kuba nze mbadde simanyi. JVC bamumanyi. Era wawulira JVC omanyirawo nti Abe. Kati abaana abasinga mulimu bali jjukiramu bayithawo kyembuuse mulimu abaana ng'agenze mu kiyumba ne bamugirayo wano mu kiyumba bwe bamugja Uganda mu kiyumba n'agenda ate mu kyumba ky'omuwala basobola okugjayo omwana ng'olwegezaali batoloka. Abatolozi bangi be boba owulira abaana batalina mpapula abakwamidde ku kkubo basaba gavumenti tebalina buyambi abaana batoloka ne bamutwala omuwala bw'obanga amuyisa bubi kubanga jjukiramu factors nnyingi nnyo. Mulimu oli ng'Omwarabu yali amuyisa bubi n'abeera nga tali contented n'afuluma n'atoloka. Mulimu ennyumba nga tebagaba byakulya nga tebalya. Ne mubaamu oli nga ye ayagala nga ye yava wano ng'akimanyi nti ngenda toloka. Kati omwana ono bw'atoloka n'avaayo lwaki batadde ku kampuni eyamutwala? Anti kampuni eyamutwala ebeera egenda kumuzza Uganda nga tetayagala kudda. Nga tetayagala kudda ayagala kukola kasente. Kati n'abeeramu omwo ani agenda okuwa omulimu nga tolina akapula. Kati atabimanyi ng'aze abadde green oli ku nguudo ze oli mu kutaayayo otolese mu kiyumba. Amagezi gano bagamanya batya nti bw'ogenda mu kino kikola group. Kati like waliwo ebintu abantu ebisinga oba confusing obwongo nti omanyi ensi gy'otabeerangamu tosobola gitaayayizamu ng'ensi gy'obadde omanyidde ebbanga lyonna. Omanyi otya nti bwenfuluma nenkota ku eno street ntuukira wano. Omanyi otya nti Abannayuganda basinga obungi bajja bwe babeerayo mu biyumba beesindikira zi message biki begamba. Kyenkugambye group. Abaana balina groups zino eza WhatsApp groups. Beenoonya bakadaama Yes. Babaawo wano bakuriyetinze group. Kati oyo mulimu abamanyi abali eri ne bababuulirako ensi etambula etya. Kati kiri gy'oli okugendera ku mikwano gy'amagezi tegakuwa oba okusigala ng'okola. Omanyi obuzibu bwe tulina buli bumu.
butamanya kitakutwala nodda mu lugambo nodda ku TikTok oli agenda beera nga bulungi ngali bulungi ye yafuna chance n'atoloka ne bikwatayo n'afuna empapula gogenda atoloka ebyo bigenda kugaana nga option joyina eriemu kugenda muki kale ng'ebya abe okitegeera kubanga sigenda gamba nti abe kubanga si yeeka ayina ebiyumba ebyo abantu bangi abalina abanigeria gye bali bangi nina sijja kwogera kifo naye nina wemmanyi mu Nigeria holdings abaana abanauganda bali muli betunda abaana abo tebakiinaamu buzibu kuba tetujja gamba nti oba bali eyo baabasibirayo tugambe abamu kubanga mulimu abaana nga ye passport ye si yagiina ng'ono pimpu yalina passport ye ng'alina okukola nnyo asasule pimpu afune passport kati yo pimpu omwana oyo yamuggyako passport aba muwadde ssente mmekeze zayagala bamusasula oba gamba bayagala abeera wamukozesenga akalogo ye paka lwaliko wera abantu bamuwulire nti kati oyo asesa busita kyalinako n'okubeerako omuwendo kati ye abala waliwo abazimalayo nga ye amazeeyo ssente ze nga tebakyamubanja naye nga talina wakudda alina sigala ng'asasula nnyumba waasula nakukola business kati ye yeyeekozesa nga yeetwala emba oyo nabakikubi kakati sokoleke waliyo abakimalayo contract ne bagimalayo mu bbanga ttono kisinzira wobeera n'omukisa gwo mulimu abaana balina omukisa nga ye ogwo guba mukisa gubeera mukisa byonna bibeeramu ebisima nga wonoosaba katonda n'omugamba munnange bizinensi yange neyeentula ne bakasitoma bakole ki batwale stock ono gwenstookinze naye olumu tujja kuwayiriza n'abawalabu waliwo abaana boolengera abava eyo abadde olumu ng'entambula yakyuka okusinziira bwe yagenda anti kati olaba tujja kuwayiriza abawalabu nti bakuba abaana baffe nga abaana beewaggula dda kyekyo vola nkugambye nti mulimu abamu nga bo nga bagendayo nga beeyagalidde ne mubaamu abamu nga babakase ne mubaamu abamu kisinziira osegeera embeera esobola okukwatako n'ogamba owaaye sirina kyakuzzaako leka gende wa abe kati ate oyo tasasula ssente ng'ono gwe bajja e Kampala kubanga abeera takutaddeemu visa takutaddeemu gundi air ticket okitegeera omuwendo gusinga nnyo ono nga bamujja ono nga bakujja ku gurawundi kati ate jjukiramu obuzibu ssente we zeeyongerera jjukiramu oli akuliisa buli 100 kyakuliisa agenda kino kisinga ddawuni okitegeera akiwandiike nti namuwadde ez'okulya omwezi osulira ssente mmeka kangeze nti olinamuwa 1,000 ekakadde kamu nga koyina osasula omwezi nakanokusinga ye takubanja ate tazikujja ku munsawo nti agenda akwate ssente azikuwe gwe kennyini ova eri n'ozimuwa nga weeyagalidde kubanga okimanyi obeera osasula ki banja oyagadde olabika obulungi akubuuzizza oyagala ssente mmeka ndi njagala gula wiivu ya $2,000,000 nakwata $2,000,000 n'azikuwa njagala lash n'azikuwa njagala gundi ngoye n'ogenda mu dduuka ne weerondera engoye z'oyagala olwala n'olukolako n'akuwa neza tebo n'otuula mu kifungo oli sireya yennyini awedde okitegeera kubanga gy'okoma okulabika obulungi gy'okoma okufuna baklayani okoma okutunda kati gattamu ezo ssente yensonga lwaki bamma baagala nnyo abaana abakyali eno ku ground nti bamusanga olwedde akyazituwa supu mwali aweera amasavu mwegali okitegeera naye abeeri baba bakulusa ate nekyaba baagala nnyo buno obuwala obutonotono si bano abanene buno obumodo obutonotono jjukiramu omuzungu ayagala nnyo bano abakazi abatono nga bali black zinga saizi yo oyita mpita sokoleke kati nze si oyinza obutayita naye oyita ku muwarabu simanyi lwaki munnanga saizi yaffe baginyomera oyita ku muwarabu anti kyawukana omuwarabu ayagala biginyashi musokoleke okimanyi nti nali njagala nagenda kukola ku gundi ku airport bagaba ezi saizi yange bangamba siita height
ne size yennyini bangamba omubiri ne bagamba kale bwe mbasiita naye basobola okuteeka mu aviation bagamba bata basaba banteeke kale wonna bwe balaba wenja era ndowooza balaba nze siita osobola okuyita oyita wano kuki babayita baki bano ndi omukyala yakula obulungi yawula nga tebafa kwawula obuzibu obulimu tokimanya ekyo Africans bebagala emibiri ebirungi bwe tulabangako abazungu nti baagala nnyo abanogana okusinga oba bwengeri gyaba abazungu gyebagala nnyo okusitula abeera baagala basobola okusitula mu ddakiika emu n'akawawi anti beauty tugulaba nti bamodo abasinga babeera abawanvu batono nga beauty standards zaago zaki eziri ku international level ndalamu kubaddugavu kyebaagala ate ono owewaffe ye baamuuma omwana owaffe ono abaana bakomenti naye yali abulako abatikitoko mmwe kiki kye yali abulako gwe tomanya ayinza okuba nga teyali bingi nnyo ebikugisaamu soke tugende ku mboozi yaffe ate kyemanyi kiri kimu ne Brenda amanyi nze ngamba babeera abamanyi gwe bagenda okutwala newojja ng'olina nambaazi si kyekikuyisaawo ye abeera amanyi ewa abe omwana amaze okusasula buli kimu bakututte bwe bakutwala like kati atandise okufacilitatinga buli kimu akulondedde n'amabaala kati gwe aba ayina bakusomesa n'okusomesa by'olina okukola ng'oli eyo mulimu ebimu ng'olina bikozesa common sense nga wobeera e Uganda bayita we basingana kujja mu buno obwana wobeera mu bbaala eyo kizibu nnyo okutwala omwana mu ebyo ebintu nga bamugye direct kibuga oba namutumba alina obeera nga munanseeko agenda kukolayo ki osobola omusanga nga mukuwano nga bwe nnamutumba naye nga mukyala bwamuteeka wali kyasi ng'abulamu ekintu eki abe kuteekamu kasente nakumutitegeeza nti bw'otuuka wano kola bwoti kyogamba birina nnyo enjawulo eryawo nti bagamba nti tuula nga owodonkereza oti ati obeera olina obeera sharp kati omuntu nga tali sharp ogenda kusikiriza otya gundi client okimanyi nti nno abazungu baagala nnyo abantu abeevaako nirashi ati byo bakola obanga kiringa wonoolaba nti bakola biri opposite omuntu omugagga alina ssente ayagala nnyo okuvumbula kati obabeera kibaita okuvumbula oba kitwalewo bati kuvumbula kati omuzungu ayagala nnyo omuntu ali crazy kyobola ne abe mukatambi yagamba I have the craziest ng'abeewulira ayagala nnyo omuntu agenda mu bbaala si byakutuula wali mbusalako olina obeera wali nga weekolaakola bino byonna okitegeera kati byo bye bibakuba abe ng'eri ayoola oli ng'ayoola era ndowooza alina n'abaana be ba sport nga nagamba nti oyo bugagga bwangu ndowooza alina waabeera naga ati kyobolaba yamugamba nina bali abali craziest ensonga era bye basobola kati agenda kugamba abakwasagala nnyo okwogera bigambo binene nnyo nagenda kugamba nkola rimming funa bwokibikabika naye kakankubuuza kati baba batuuse nga bali mu kusanyuka oba bawulidde tebawulidde obaddeno naye tebawulidde sokoleke kati baba batuuseyo nga balina bye bali mu kukola bibatutte balina kyebagamba nti kati kino specifically kyo bwakikola sente zeeyongeramu oba kibeera kuziri sente zibeera zeeyongerayo anti akugamba oyagala saavisi yonna wabeera nga saavisi yonna meaning that agenda kukola byonna kati awo omwana n'agenda eri asooka nekubya ice
nze nabone Uganda babikola abaana banywa enjaga n'agenda mu bbaala. Mbadde ngenda kubuuza sokoleke ayisi njaga oba ngambe esingawo ne ku njaga ne musiki eberanga sina cocaine oba ngambe ayisi sina ngeri gye nnyinza kinnyonnyola kabanga kaba ki ayisi kinje kali mu form ki no kali mu shape ki olaba buno omuntu obeera mu ngato muno mu ngato empya uno bugira mu baaga ebiyenjo kati naye ne empakinga kaba katono weekato naye nga ko katono weekati era nkalinga ka ice nga kalina obwo obuntu munda obulinga obuyinjayinja ayinza bustoni bwa ice bwo kirayo bufaanana kabanga bubanga bunnyonnyo bwebityo n'akateeka yeno wansi n'abalenzi babukozesa abaana basinga okimanyi ti nange ku kintu kyoyogedde mbadde ngenda kubuuza ddala omuntu nga oli ku nnomu gunziyo tosobola kikola ddala eri nze si kasente wammanja kufa obwavu anti tosobola kikola ng'oli ku nnomu obeera olina okubeera ng'obwongo bunobyemu kituufu tosobola kgenda ne utandika kwenyogootola tosobola eno eyo olwaleero egenda n'obwo nabwo era yabubawa kiwotuukeyo kozesa kino okola ekisinga obulungi bamuyiga mpola mpola anti jjukiramu buli woogenda nga oyinza oba nga ofunye client nga wakatandika bayinza obutabikolerawo okitegeera kati ogenda okuwulira nga like wali sente nnyingi client acomplaininga client asobola ocomplaininga kati client abamanyi ono gayi abatunda anti kiriwo ekiti client wabeera nga wapimp asobola naye wabeera nga gwamu efunidde ye tajja kuyomba tasobola ono owa pimp ye asobola okudda n'aclaiminga naga nti tebyankoledde nga bamanya yabadde ku nnomosensi ye bayina ogiggalawo wangi nyumya maama sooka onyumye ice oyo tuwulire abaana bangi abakozesa ice Dubai si ka mulenzi si ka muwala ate abaana bangi talina side effect eyo ice alina side alalula tulaba mulimu abaana be bagamba nti balaluse ali Dubai alaluse agudde eddalu aba naye tugenda tutandika nno okulekerawo okuyamba ebintu by'ekisirusiru ne mutukubira amasimu mwagenda mwagala ali mutandika tuwowoolera wano ku vidiyo simanyanga ngudde eddalu kyogereko nange okimanyi njaga gye mbadde nsinga okumanya waliwo omuntu gwe nali nsembereddeko oyo ye namulaba maaso ku maaso nga jayo biscuit kati muno mwenjagalira buno obuntuntu obwo akuna sweet biscuit buki nga musabako bambi teyali mubi naŋŋamba wookakwatirako ng'eyiye baziika buno bwana Uganda nga mugamba shia ono biscuit wa bulijjo ono ngagamba mukono yogola bamukola delivery tolowooza nti ngenda ali kuduka ne mugula 10 oyo bamundetera kuva ku boda oyalabika bayinza n'okuba nga bamuteekamu ne cocaine kubanga mulimu ono gwe bafumba kati omanyi kacaayi kabisiketi ako okalumako namugamba ampaako ndio kalamba ndabe nange wennabeera naŋŋamba totawana kubanga olwedde nange nnumako bwe kati naye mukwano ntegeera bwakedde dda nga bumaze n'okuyitako wanje maama nze musiraamu sigaza obuntu nasigaza obuntu kati obunzi bwe mbadde mmanyi waliyo bikuba kati kano tekakuba oli ayisa akulalula nabe mmanyi sijja boogerako nnyo naye nga baali bamukozesa naye nga tebeetunda naye nga bamukozesa nga ye jesi yali amukozesa nga mulimu nga kika kyogwo kukulalula gutyo si kulalula anti obeera ofuna amaanyi si vibe maanyi n'okuba kiro kyonna n'okola night shift ya abasinga nga naye tali muguli omulimu nga taliimu mostly na balenzi nga tayagala kwebaka naye ebintu ebyo tebirina side effect kyemmanye buli kintu ekijjako omuntu kibeera ne side effects kyovola babeera nnyo ne andas kati ate awo andas bafuna andas waba nga avuddeko nga yeetaaga ogenda mu rehab
mbozi y'olwaliro mukwano nange bali mu kunsomesa bisomese naye tofaayo mukwano tuula kalira njige nga naawe bw'okola ki bw'oyiga most especially mu abazadde abaliyo nga mulina abaana abavubuka abo myaka 18 19 mukwano omwana waakusuubiza mbu agenze kola omukyala munaku oyoza ngoye ku kyalo tuula wansi owulire bulungi maama ate bamaama mbabuulire abaana bamwe gye bali ab'obulenzi tebalina mirimu bafumbo Dubai ate bafumbirwa batya tebaagala kukola batugamba siugendanga wali akyasinza omwana ow'obulenzi obutagala kukola batabani bamwe gye bali ate nga bavudde eno nga bagenda kukola avaayo ng'agenda kukola n'atuuka eri n'afuna mami ng'alina sente ate batugamba nti wookwatira ku mukyalo omuwalabu kiki wokwatira ku anko muwalabu kiki kati baba bafuna obufumbo nsinansi ndala asobola obeera ng'alina omufiripino we alina sente asobola obeera ng'alina omumoroko kati ate obuzibu buli bwe buti bagenda ne baconfusinga omumoroko n'omuloko n'omuloko be baliwo ate omumoroko bamanyi balinga bawalabu bennyini kati tosobola ebiseera ebisinga bambala kyekimu tosobola mwawula na muwarabu n'abeera eyo n'agamba nze nina omuwarabu kumba alina mu moroko n'amuteekamu sente seriously nabeera ng'akola nga ye ogugwe gwakola gwakusigala waka abaana ab'obulenzi bangi nnyo gye bali e Dubai tebakola baafuuka bamaama ewaka oba n'okubeera n'omunnayuganda munne nga naye yafuuka maama ate n'abaana ab'obuwala gye bali nze nagendako mu bbaala emu nze muno ebino byenyumiza byoba kimanyi nti badde simanyi nti ne Dubai waliyo amabaala nze nga ndowooza abawalabu abasiraamu wallahi billahi bulijjo obadde tokimanyi yewakyali ye senta y'amabaala nze nga mmanyi tosobola nakusalayo yadde n'omwenge kyobalaba nina kavidiyo ke nalabako lumu nga waliwo abawala bali mu bagoba ku street bamalaaya bana betuga ku kikubo bangi abaana b'oku kikubo bangi ate nga si bannayuganda bokka baneerekera okukwata bannayuganda bokka bebetundire Dubai buli nsi zonna teriyo nsi etalina abantu betunda omulimu bagugonzagonza kuva mu nsezi naye buli nsi ennaku olaba ba Russia b'osanga ng'ali mu kutembeeya anti ng'ali ku bebakyasinza okwetunda kati eyo amalwaliro gaayo bano abaana katugeze tuli mu kiyumba bano mulimuyigo wange nkolera bweru nze yeekozesa basimanyi bannawulire bagamba mbu bed space bapangisa bed space kati yowa bed space ng'akola omulimu gwa gukolera wabweru kukisobe ng'akolera okiyisa kikubo ku kikubo anti abo ab'okukikubo babeera ne bakama baabwe okwejjanjabisa balina buli nsi erina badokita baayo badokita bannayuganda nga ye alina akalwaliro akola ku bannayuganda n'okuzaazisa tobulawo obwana bungi oyinza obeerayo ng'olina muwalawo naye nga ye yakola dda famire ali eri ali muyonsa bwana tokimanyi nti olina abazzukulu nga tokimanyi nti olina abazzukulu naye nga gye bali bazaala balina obwana nze omulundi gwange gwasooka osula mu bed space bwana bwe bwanyaniriza naye nga si kibi omuntu okugenda okusula mu bed space si kibi ati leebo nkumi nagenda mu bed space nga mulimu obwana nebuuza abantu bazaala batya abaana maama talina mpapula omwana talina mpapula tata talina mpapula olabejja emmere newooma naye gosokoleke kati abazalira mu bed space kubanga bed space eyo nina nkyakisinnategeera kati bed space eyo omuntu osasula katanda konna oba osasulako kafaasiwe kati ne wano wabawo omulala osasula buliri okay neno wansi ne wajja omulala n'asasula obuliri kati ne bakuwako ne ka space osobola okuteeka keesi zo okay kakati omala okusasula obuliri
nanyini kiyumba ekyo tasobola kugamba nti ku kitanda njagalako omwomu buno obwana kati no ati kati oyinza okujja ng'oli mufumbo kati atakuganye ati nemupangisa oba oyinza okuva eri n'ojja ng'atali mufumbo n'obufunira eyo ne waggulu bawasizaayo katanda aka waggulu okimanyi abaana basiba mu bed space be bakyasinza okulaba obulungi bwe Dubai nkugambye abeera eri ku Burj Khalifa wako nalengera eno omwana nalengera eyo tolina kyomugamba ogenda mugamba ti yamalayo abe wabe bamanya ali mukola yatoloka mu kiyumba ali mufumbo katanda waggulu era wallahi ife abazadde abakyali e Uganda tunyumya kumbuuza nnaku ki mama wali ku kyalo ekyo kisoko kireke oyina mukwano gwo azaalidde eyo akaana kati weebuuza omwana oyo awezezza emyaka nga 6-7 abadde eyo bali mu bed space jjukira muba mulina okuba buli muntu alina lediyo eyiye katanda kawaggulu kagenda ne kakuba shiba ne kakuba engisaha ali ne kakuba gundi kati omwana oyo ennyimba ezazigatta ati olaba waafuna ennyimba 8 bamala ne babawa outpass walaba nga jjukiramu kati agenda mutwala ku ssomero abasinga bwe balaba nga abaana bakuzeemu nga bagenda kwembasi nga babawa outpass gali naye gali expensive tetunabafunayo masomero gaffe agali loko tetunafunayo mu Uganda akolayo essomero kati agaliyo wali amasomero g'Abafilipino Abafilipino bakola amasomero kati amasomero gaabwe gali abit wansiko n'abayindi kati wobeera ng'olina omulimu mulungi nga gukukkiriza obeera ne famire yo omwana asobola okusoma ng'olina omulimu omulungi Dubai ofuna akasenteko mu budde omwana musobola okuva mu bed space kati ate oyo abeera asuse ku bed space abeera mu partition kati ate tunyonyola partition yabo bebaliwa partition be babeera n'ekitanda mu kagundi ke olaba plywood ne bawulamu room emu ne bajawulamu ebati kati either abeera mu partition oba ye kennyini nga ye landlord n'afuna studio room nga sente muziwaye nasasula mukama wammwe si mukama waffe nasasula nanyini kiyumba balina bano babayita baani kati olaba bali abantu kye batusinzaako ensi endala nti ye asobola okukwata ttenda n'akwata ttenda y'ekizimbe n'atandika okwefunira battendanti okitegeera neyefunira abapangisa ababe wafuna abapangisa ababe kati abapangisa ababe ate n'omupangisa n'akola ki n'afuuka landiroodi n'azaawulamu oba okola bed space osobola okwesanga ng'ekiyumba kimu kiriko balandiroodi 3 yes room emu erina balandiroodi 3 osasula nze nensasula gwe n'osasula omuloko n'osasula omunyini kyo kakati era babayita bannatuul era ku ensonga gyengezaako okwogerako era terina weyawukanira n'eri kubanga era byonna bisigala bye bimu akujjidde eri omwana wo amuleese eno amutuusizza eno mwana oli abadde alina ebintu ebyanange twegendereze nnyo si kwegendereza naye obwavu bungi nnyo e Uganda si kabwavu muganda wange naye ogwo gubeera gunsusse Shakira bw'olabika wakula ng'oli kalekaleko ne bwe kiba si kalekaleko mulimu embeera mu butuufu nga weetaaga okube at least omwana omu kale musaasira n'abeerako ebweru kale musaasira bano abato bano abajjira mu bed space ate baliwo abato abajjira mu bed space nga n'abakadde babeerayo abato beŋŋamba like mwefunidde mu bed space ne mufuna omwana bano abato babazaayo Uganda naye era ogenda omuleeta kati omumpadde omungi azisenze nina omwana wange omuto omwana oyo mize ekijjajja najjo kyekituufu ekyo tugenda eyo nayo tujja gifuna nga ate emboozi ndala olunaku olulala tugenda kubeera nga tubibannyonnyolako byonna okuva lwe batandika lwe bagenda abazadde abali omubadde nga mwebuuza abaana baffe bagenda era bakola mulimu ki oli ku Shaki Media tuli mu program Zuula amannya asigadde Ssemakula Shaki ne Gita Zora atakomera mpeera tubagala nnyo mwala